Yes, omulungi andaba ogamutenda gy'oli kaswenti buli kimu kitambula bulungi omuzikola haja bino myamishafi Gwanga nze aliwo NFIC Media program yaffe the earthquake obunkenke wetwogerera ku nsonga zonna ezibaddewo mu wiiki atufunamu ensonga ez'enjawulo zetusobola okuba nga tukubaganyako ebirowoozo ddala mu byobufuzi n'ebikwatagana ku ggwanga lyattu Uganda abingi bisobodde okuba nga bibaddemu wetwaviirawo ku lunaku lwali lwa mukaaga wiiki ewedde twaviibwako eyali minisita wa ethics and integrity Father Lukodo bwatyo yasobola okubeera nga ate ava mu bulamu buno bw'ensi yali mu kibuga Geneva mu ggwanga erya Switzerland yasobola okuba nga ate afiira ate nno wiiki eno yennyini netusobola okuba nga ate twawerekera Profesa Mutebire bwatyo n'abeera nga ate ageze mu nnyumba ye ey'olubeerera NUP omwami Honorable Abed bwanika yavuddeyo tumaze ebbanga ttini wano nga twebuuza kiki NUP kyegenda okuba nga ate ekolera abantu abali mu makomera yavuddeyo ye n'aleeta embeera oba endowooza ye ng'agamba nti tugende tuteeseganye n'omukulembeze ne gavumenti teyagambye n'omukulembeze wabula ne gavumenti ya Uganda tulabe tutya abantu bano gye bava mu makomera omuli Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana n'abalala abawagizi ba NUP abakyali mu makomera te aba NUP era omuli opposition mwanattu basobodde okubeera nga tebeegatta kubangulwa okuli egaluga kuno nno kwateekeddwa gavumenti kulaba nga bakansalas babangulwa bangi basobodde okuba nga bagenda ndi ne deputy mayor wa Nansana ate mu Wakiso mwanattu kyasose kantandike ne kansala Kwizera Ronald abangulizeeko ate tubeere nga tutandika abalungi abatulaba twagala kubabuuzaako okwebaza emirimu gyemuteeko mu wiiki eno sookera ddala twagala okwebaza omutonzi akyasobodde okutulekawo ffe nga tukyali balamu ddala mu mbeera yaffe gye tutambuliramu eggwanga bingi nnyo ebisobola okuleetera okuba obutali bulamu mu ggwanga lino naye twebaza Katonda ffe abakyalimu nti tukyali balamu wiiki kiki ekikutteko mu babiri of course wiiki nga bwetambudde tosobola butayogera ku mbeera abaddewo mu wiiki naddala ku bakansala aba KCCA ekoze nnyo amawulire ate era ngetwanako naddala ngaffe abalowooza nti tulina okusitulanga amaloboozi g'abantu baffe so police brutality eyo ne poliisi okulagira ddala nti kakati tekyakolera bannayuganda ekolera Mwami Museveni ebintu ebyo bikoze nnyo amawulire mu wiiki eno tosobola kwerabirira kufa kwa Father Simon Lukodo era tusaba naye Mukama Katonda amuwummuze emirembe generally ekwatiddwa nnyo mu babiro ensonga ya Honorable Abed bwanika naye abamu ffe tulowooza nti ensonga ezo omuzigana za kutujja ku mulama naye basically wiiki wetyo wetambudde amina tweyanze eti mulija tusoma endoboozi eriyiseemu kangende wa musomesa bannange ab'ekitiibwa oba ab'ebitiibwa muli b'amaanyi nnyo okubeera nga mwerekereza byonna manye nebeera rush hour abamu bamuva ku mirimu naye mugamba nedda tulina okuwuliriza fake media era tuli basanyufu nnyo okubeera nga tuwuliriza bingi nnyo ebitambula ebigenze mu maaso mu wiiki eno pozi amanyi erinnya tumwebaze Richard eddoboozi ly'obakansala baffe abaparish yaffe eyakazowad abaagwa naye ate abasigala nga bali b'amaanyi era nga bali relevant so kirungi nnyo okubeera nti tuli mu kitundu era tuweereza bannayuganda naddala ku lwa ruling party that is NRM bingi nnyo bitirivu nnyo bitugenda okubaganyako ebirowoozo mpozi sijja kwerabira kuyisaawo kino nti minisita aba education baffe mu kitundu kyaffe ekyekazo
mobilize bagizeeko masomero netunyumyamuko nabo newankubadde nti ate oba olyawo waliwo ate ebitundu ebimu era ebiri mu kazooni ebitundu ebirala oba olyawo ate embeera wetanyumye bulungi nkubiddwa obusimu obw'enjawulo ate nga ndaba bingi ebibadde bitunuulibwa ate oba olyawo ng'abantu bakyetereeza amasomero gakyetereeza bakubidde ng'owebyenjigiriza obanga omusomesa nkubiddwako nga kansala era owa ruling party nga neebuuzibwako olw'ensonga amasomero twagayitamu nga ba NRM oluvannyuma lw'okusabibwa twekwatekwate tulabe nga bannayuganda beetereeza mu ngeri emu oba endala curriculum yes esabiddwa eyo eyongeddwako ebeeterezebwamu naye tutambule tulabe nga abantu tubanyonnyola abasinga tebabimanyi era bangambye ffe tetubimanyi bye batusaba curriculum tugirina naye ate eno endala eri framed ekyo kyo tusaba ebisomo kigende mu maaso era tugenda kukozesa eddoboozi lyaffe nga bakansala ba NRM tulabe nga ekyo tukivuga tulabe nga amasomero gaffe geyagalira mu mbeera yonna. Amina. Obutambi tubadde tukikwasaganyiza nga aba NRM abavubuka twayogeddeko nabo naye ku lwabwe olwa security yaabwe n'embeera yonna oba olyawo bye batunyonnyodde abavubuka bagambye dda tetupapa tubadde mu psycho support tubadde mu support kulaba nga batuzza olw'ensonga ebyatutuukisibwako n'okulimbibwa okwaliwo kati ate tubaziza mu induction tukyali mu induction bagambye ku lw'obulungi bwa buli kimu bo ekiseera kijja tutuuka era tujja kuyita fake media tujja kiraga tebaswala naye bo bagamba nti bakosebwa nnyo era kati tubatadde mu induction tugezaabufuna omukyala nogamba katono yagenda okufuuka mukyala wange naye nagamba naye ekifaananyi kyange bwenkikuwa tukiteeka ku profile picture oba tukiteeka ku status oba tugamba abantu nti yenze oyo mukyala aba mutuufu najasika tuzzeeko mu life yaffe tujja mu life yaffe kisinziira ekyo kisinziira naye nga ffe nga NRM ate 2026 kyetunaasabukulula kingi nnyo kyetunaasabukulula kingi ndi musanyufu badde naze ne bandaali wange kulono nali musuubiza nti olwaleero bwaleeta akatambi nagamba senemeka nali mugambye 10 naye mbadde nzeekiri nti batukuddewo katugende mu weekend tweyagaliza nagamba ebintu bibiri nti either tajja kujja oba talina katambi kasobola kuleeta era kati kasita amaze okukakasa wewaawo abatuwuliriza tusanyusa okubeera nga ate week tugiyiseemu tuzeemu okubeera nga tuwuliziganyako bingi ebibadde mu week mubaddemu ngera moderator bwatugambye mubaddemu ensonga ya Honorable Abed Bwanika ebadde nnyo ku mwanjo toyinza kubuusa maaso okufa kwa former minister wa ethics Simon Bukodo tujja musubwa nnyo toyinza kubuusa maaso amawulire lwaleero agakoze omutwe ng'aba naffe abagenda egaluga n'ebirala naye tujja kuba tubyogerako ng'olyawo. Teyanza nnyo teyanzenge kanyedeko FDC kala yeeyo okusookera ddala sooka okwebaza Quick Media abagigoberera kimukola kyamaanyi ngende mu maaso naffe wetuli twewaddeyo okubaweereza mu mbeera eno mukama wange ebibadde mu wiiki eno byonna byennyamiza ekyasembyeyo kwekwatibwa kw'abakansala ba KCCA sipiika
ne deputy we basuze kitalya kyannaku era abatannaba kuyingira makomera bwetubano naawe oyinza oddiyingira kubanga sipiika wa Kampala ne deputy we n'abalala basuze kitalya kale ensonga za Abed Bwanika nazo gyeziri zikyatambula ebyaba kansala politics is about interest nako tosobola kibuusa amaaso osanga balina interest zaabwe ng'abantu watugamba ebbeeyi y'amafuta singa tekka yes teekawo akatiisa yes era ndowooza bingi mubadde mubiraba era walabako n'ababaka wa parliament abasobola okuba nga entambula zaabwe bazireka ewaka ne bavuga obugaali tetulina kyamaanyi kyakukola okuggyako okubaako ne sayini zetulaga nti waliwo kino kubanga awali omukka tewatera kubula mu buliro n'olwensonga nti tetugenda kukwata byakulwanyisa oba mayinja kukuba gavumenti kubanga eno gavumenti tekyaswala wabula eswaza buswaza era ekyennyanja bwe kivunda omutwe si kyangu kyakulirwa era mba munaku wabulwenda wa muganda waffe ono weewaawo ennyaanya emu tejja tuyisa kisero katugigumire naye nga yennyanja envundu eyo simanyi bwe tugenda kujejjamu okulaba nga tusobola okutambula nga tetuli nayo si bamusanyufu buli lwemba nga ndi n'omu kwabo abanyigiriza eggwanga lino kale nnumwa naye tewali kyakikolera graphic media tuba nabo osanga tunaaba tutambula nabo ne balaba omusana amin teyanze naye olowooza tonafuye anafuye oyo okunafuwa kutya kuba ogamba nti ngenda kuteekawo akatiisa otokugaa naye kambuga akagaali ezimu ku ntegeeregana ze tulina ne betugezaako okusindiikiriza ekibi nagani eno junta system gye tulimu tukozesa bingi okujejjako naye essaawa yonna ejja kugenda naye kyannaku nti era baabano kati kyakwewuunya wuuno era tuli naye naye n'okusanyuka musanyufu nnyo ayogera tanakuwala okulaga nti n'eggwanga by the way sorry fake media mutusonyiwe be bantu be tubeera nabo naye ekyennyanja kyavunda omutwe suubira nti n'obwana bwakyo bukyali bulamu yes tugenda kubanga tutandika kasukembawoyo omukisa gumu omuntu ayogedeko ku Father Simon Lukodo ekigambo kimu bw'abanze nyinza okugamba nti yali okujjako okutandika okumugonzagonza naye empisa yali atandise ozikwata era ne bwasanga obusuguno obufirimu obwobusiibwa ewaka aba akutwala mu kkomera kantandikira ngenda kutandika ne kansala musekenzi asatu basically nze sijja kwogera nnyo ku Father Simon Lukodo kubanga ng'oggyeko n'okuba nti tuli mu ggwanga bweti naye abantu nga wa Father Simon Lukodo basically babawa bifo naye ne babatawa buyinza tutegeeragana so tabadde n'authority tabadde na authority ne ministry yenyini terina nnyo kyeyamba eggwanga naye yavaayo ku Senga Nantume n'avaayo ku bigambo bya Shemuzaata ng'amusaasire byayogera Idi Kenzo n'abalala wadde n'avaayo naye n'akola ki kubanga okuvaayo kwogera obwogezi Senga Nantume yagenda mu kkomera n'akola yuki kubanga ate Senga Nantume si yasinze okutumbula obusegu wano mu Uganda abantu bangi nnyo abatumbudde obusegu mu Uganda naye tebakolwawo okay katumaliriza talina kyakoze basically nze nganze Father Lukodo talina kyatukoledde ng'eggwanga mukuza empisa era abazadde baffe ffe tubakubiriza okusigala nga mukuza abaana baffe n'empisa kubanga ezo byebifo Museveni lyateerawo bakada b'NRM kubeerawo bubeezi amina teyanzanye musomesa Father Simon Lukodo Father waffe mukama amusaasire byamusobako ekituufu kyo kiri nti Father nenta wange olw'ensonga ebbanga ddene nsuubira nti moral generation yali ezze nga weeri mu ggwanga Father yavaayo era si kituufu nti yali taluma yali aluma era on several occasions yawulirwa nga waliwo bamukuba naye yayimirira yakola empayo bibiri byakola
yakwata ku yayogera yatunula nnyo embeera y'okwambala eno n'ebigambo ebyo okuwemula okwo yakutunuulira nnyo naddala ku media ekyo kyo yakikuba nnyo yakitunuulira nnyo era n'ateekawoko n'embeera kisinga omuntu okwambala mmene n'okutta kakati saawe netwogera ku mpisa tulirwambisa so father waffe ekituufu kyo kiri nti mu opinioni yange ekyasinga okunnuma ennyo nali njagala akomewo obwa minisita nali njagala akomewo kuba yali aluma era yakola father yakolera ddala bulungi father yakola tusookera ddala okusabira father Lukodo Katonda amusinga era amusobola era abafute tutera nnyo okwogerako bibi ffe nga abaganda culture yaffe naye ku mirimu gyakoledde eggwanga sijja kwawukana nnyo ne honorable Kwizera nti gavumenti gye tulimu bakuwa ekifo naye nga tosobola kupafominga nikunsure nti nze nga omukulu w'essomero nina impact nene nnyo mu kuimpartinga discipline gye nkoze mu ggwanga lino okusinga father Lukodo kuba talina lunaku na lumu lwe yateekawo kintu ne tulaba nga kitambuliddwako zivaawo zeeyongera bweyongezi n'avaayo n'ayogera ku kyokwemula naye nga mukama waffe agera nalina n'agamba when you try to fight NRM it is like you're putting your finger in something sisobola kukyogera kuba tekisobola kuyita mukamwa kange naye mukama we n'atavaayo okumugamba nti munnange oweebuuse mu kwogera so yali yamulonde era yali biseera ebyo yaliko naye nga ayambuyirwa nnyo okutulugunya bano ba Stella Nyanzi ba Nantume n'abalala naye ng'ate ng'era bwe bagambye nti ekyenyanja kivundu ku mutwe father Lukodo katumusabire Katonda amusaasire byamusobola. Amina teyaza nnyo teyaza eri katusabe ng'ombe eyo ebenyo genda wala. Yes, mama, yes. Amazima matuufu nsooka okutuusa okusaasira kwange eri family n'ab'eŋŋanda ba father Lukodo kitalo nnyo kitalo ddala kubanga gyagenze tetusuubira kudda kwe n'ebyakoze bimwemirire bingi byagezezzaako okukoonako nga ye naye anti gavumenti y'abavubi ogimanyi ligwe apointing era oba omumanyi nti muvubi ddala kale bingi byabadde akwasaganya mubadde okuleeta amateeka g'aba abannaddiini okubanga bayivu ekitasoboka kubanga ne Yesu simanyi bwawe yagendera ku ssomero bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simanyi diguli ze yali alina naye baaliko birabo okuva wa Katonda naye father Lukodo sole sikyasobola muwabula kuba yakiridda ekalanamu yalibadde asigala mu kuweereza Katonda n'atagenda mu gavumenti y'abavubi kubanga teri kalungi kemwagaliza wake yagaliza bannayuganda kale father Lukodo bambi sole ensobi gye yakola ne kula famire ntuusa okusaasira kwange gyali ebimusobyeko bisobye kulwa The super program, The Earthquake, Obunkenke, one of Fit Media. Batekeka katulu bwama mbu asesa abantu Abedi nibalonda Bobiwine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino sibya kuyimba munange buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right omuntu bwakuba nawe omuddiza ambakulisaayo mwenna
tukyaliko mukola kyamaanyi neddala mwe bali kubeera nga mukyaliko NF Media subscribinga sharinga likinga nkozi tuusa okwebaza kwange eri mmwe mwenna abatuyambako olugendo lwaffe olw'ebusoga ekyamazima twalugendamu bulungi era twasobola okuba nga abantu tebatuusaako ebyesava essanyu lyali lingi abaana abasinga basobola okufuna ku school fees buli omu twavayo nga yeekutte omuntu we asani bakyamubanja yeekwata omwana kansala kuzira asasula emitwalo 25 naye yangaye bamussa amasimu kakati simanyi oba ebyakagamba ekyo zisindika naye nga kale so tujja kubebaza nnyo ne mwami Hassani yasobola okutuwa ebitabo by'abaana bagenda ku masomero buli omu yavayo nga musanyufu. Tutandika n'ensonga ya mwami Abed Bwanika. Mwami Abed Bwanika agamba nti engeri yokka ey'okujja omusibe mu kkomera yembi kuteesa n'amutaddeyo. Tunayagala obutateesa nabo ekyamazima baganda baffe bagenda kuba nga bavuulira makomera kino nno yakyogera ng'ali ne bannamawulire naye naavayo n'agamba agenda kuba nga ate akiwandiika ekiwandiiko kino kibeere nga kituuka mu bakama be aba NUP wadde ng'ate munnange bo nga aba NUP balabika si beetegefu kubanga bateesa ne gavumenti y'eggwanga. Kino nno kyawadde essanyu abazadde ne famire ez'abantu bano nga bagamba nti ate mwami Abed Bwanika talabwangako ngenda kubanga talika ne kansala kuzira ensonga zirimu NUP giresi wa NUP abamu bavudde ne bagamba nti alina ye kyayagala okuyisaawo nga ye omuntu nga ye Abed emabegako bwe yali nga atabukidde mwami Assalonge Elias Lukwago wamu ne Dr. Besigye ate awo mwali mabegako. Okay. Kakati okusookera ddala njagala kusooka kukiyalinga ky'oyogedde tewaliiwo likodi yonna ya family member wa muntu musibe yavuddeyo n'agamba nti musanyufu nnyo olw'ekiteesa Abed Bwanika kyaleese. Ekyokubiri nga ntunuulira ku nsonga eyo ya Honorable Abed Bwanika kyanaku era kyakuswazibwa simanyi oba Honorable oyo gyali byayogera alina omutima ogulumirira bannayuganda kubanga okusookera ddala twagala kumanya mwami Abed Bwanika oba n'abasibe bonna abali mu kkomera bazza musango ki kubanga bwe baba tebalina musango gwe baali bazizza kyekyo kye tubagambanga bulijjo titwetaaga eggwanga lino erikolera buli muntu nga buli muntu alina sheya ku Uganda. Naye bwe kiba nga tutuuse mu mbeera nti omuntu akwatiddwa awatalina musango gwonna bw'amala okukwatibwa awatalina musango gwonna ate nga kijja kwetaagisa omuntu okutuula n'omukulembeze w'eggwanga. Ati kakati lwakuba nti mmwe obuzibu bwe tulina mwe ne ba elites mwe abeefuula bannamawulire si abeefuula bannamawulire mwagala okugezangako okusiiga ekintu ekikyafu ate nga mukisiiga mu kifo ekituufu. Wano nakugamba era nze nga nkuwa n'ebyokulabirako ebiwerako nti we no longer have a nation as Uganda. We have a state and our state was captured. Kanko ekyokulabirako obola okyerera okutegeeza nkikwana amagezi ku kikyenjogerako. Tulina gavumenti wano era tulina ne minisita ogendeze ku oluganda otandise okutabuka mukama wange tonzira ku mulamulekawalya njagala nkutegeeze tulina wano gavumenti gyogamba etulamu baminisita abalondebwa ne bavetingibwa mu palamenti okuliramu nyo. Tulina minisita wa foreign affairs bamuyita General Jejja Bubakari naye Mwami Museveni wabaddewo nti walina okubaawo enteeseganya ezibaawo wakati wa Uganda ne Rwanda yasindise minisita yasindise mutabani we tukyalina wano eggwanga kati eyo gavumenti gyogamba tukyali ku nsonga ya Abed Bwanika. Nzijja nkulaga lwaki n'okuteesa okwa Abed gw'ayagala tulina kuteesa na Museveni kubanga buli kintu kyonna yakyeza n'akiwamba. Kakati gwe ogamba nti kuteesa na Museveni naye nonga akuteesa na gavumenti oba ombuzaabuza
kubanga nkulaze tiwano gavumenti tekyakola minisita waali nenakulaga nti asindika mutabani we okugenda okuteesa e Rwanda lwaki tasindikawo minisita okubanga okugenda kuteesa n'abaminisita eyo si ensonga ensonga eriwo ekinyangunyu kati ensonga eziba zabajeno Jena Abubakari Jeno Mulamba webasindise Lieutenant Jeno kakati awo nzija kukomawo tuli ku nsonga ya kuteesa naye abaffe tulina eggwanga tetwagala we don't want to zero down institutions za Uganda zonna okutuuka nti buli kintu kyonna kyonna ekiri mu ggwanga muno Mwami Museveni waba tayogedde tekijja kuba era nze newunya Dr. Abed Bwanika simanyi na mu butuufu saagala kumuyisa maaso okumuvuula kuba mukulembeze naye nkakasanga bw'aba talina kyayagala kuyisaawo ng'omu kitegeeza ayina mu pushi ebbanga lyonna tuzenga tubagamba ne principal zenga abagamba ffe mwenyupi tetwagala kuyita muntu mbega wabula essaawa zino buli omu agenze yeeyanika tutandise okubalabira ku bikolwa byabwe tutandise okubalabira ku bigambo byabwe kubanga tewali ngeri yonna gy'ogamba nti tugende tuteese n'omuntu ate ng'okuteesa n'omuntu omuntu yenna gwoteesa naye otekukubawo budde obulungi ekyokubiri tuteese n'abantu bano ng'ekyamazima balina omusango gwe bakola nga maliriza ne ku nsonga eya Dr. Abed mukama wange njagala mutegeeze na kino temanyi looya mutendeke naye newunya ne Dr. Abed atakimanyi nti president akola presidential pardon ku muntu eyasimbibwa edda mu kooti ompulira bulungi nnyo etteeka bwe ligamba liri very clear naye abantu bali mu makomera tebajjangako namaaso ga mulamuzi gwasomera misango otugende twegayire omukulembeze eyo kyonna kikulaga eggwanga lyaffe bukya bwe lyafa erituuka wansi eggwanga bwe liba lifudde abantu kiki kyolina okukola okuggyayo munno kakati okugjayo munno thank you very much ebuuza ekibuuzo ekirungi nga twakava mu kalubu twakola lolukolo nga national unity platform nga tulina abasibe 3,000 political prisoners betumanyiiko 10,000 essaawa zino secretary general yavuddeyo nakuwa statement nti abasibe betumanyiiko abali mu makomera kati bali abasibe 2 abalala bavuddeyo naki tumaze okuteesa na gavumenti tekolera ku ssaala government does not work on prayers government works on pressure ompulira bulungi kati ffe tubadde tusuubira Dr. Abed Bwanika kwongera kuteekawo maanyi mu palamenti kwongera kuteerawo gavumenti kazitoka pressure nga yo omubaka omulamba okulaba nga gavumenti eyongera okuta abaana bano so si kutula na Museveni kuteesa naye kuki kati kamuve waggulu nga mbuza Abed Mwami Bwanika ekibuuzo kati ate olwo aba abaafa kubanga waliwo n'abattibwa kati abattibwa go tukole tutya abattibwa go tukole tutya tutese naye Mwami Museveni tugende nti kati abantu abaafa baliyirire kati ye ataasa balamu talina byataasa kubanga ebbanga lyabaze mu kkomera ebbanga lyonna lyabaze mu makomera abasinga bavuddeyo nakuteeka gavumenti ku kazito tutegeragana neyanza nnyo neyanza eri kino kyembadde ngenda okubuuza kanjja kibuuza deputy mayor olwobudde kangende wa musomesa ekyamazima gavumenti eteesa oyogera kimu kya Abed Bwanika ekya Abed Bwanika deputy mayor kanseewo ensonga z'abannayuganda bampuliriza sikulanga bakugjamu obwesiga kakati ensonga eyo ey'okuteesa ffe ng'aba NRM ekituufu kiri nti tukkiriza nnyo mu era mu presentation yange omulundi guli nayogera ku kyetuyita rule of law nti President Museveni bwe yajja mu buyinza yafuba nnyo nga rule of law kubeera nti empagi eziwanirira eggwanga ekitongole ekiramuzi ekifuzi n'ekyamateeka byonna biba byetengeredde ekyo yafuba okulaba nga kiteeka mu process ne bibeera nga buli kimu kyonna kikola kyekirina okukola kati bwe tuba tuze ku nsonga y'okuteesa bwe tuba tutunuulidde ensonga y'okuteesa kakati tugamba yes
Honorable Abed agamba okuteesa bateese ki abantu bwe baba nga bali makomera kitegeeza balina okuyita mu process ekisooka bawoze bwe bawoza either ne basinga omusango ba ne gubasinga fe kyetutunulaga NRM leka ekitongole ekiramuzi kikole omulimu gwakyo bwe kinaazuuka nti bano balangibwa bwemagi era gavumenti ejja kuliyirira fe tetwagala buli muntu agende nga agamba ate era ffe nga NRM tetuli ready genda maaso na kyakuteesa ekyo twagala amateeka gakole kyegalina okukola sikanya nakyo njagala amateeka gakole kyegalina okukola abantu abo bawuzisebwa era nga bwe bawuzisebwa then at the end tujja kuzuula ekituufu kubeera bavunaanibwa kati omuntu okubeera nga wavunaanibwa olina okuweebwa omukisa weewozeeko baganda bafuneewozeeko mbadde njagala kubuuza omukulu naye ngenza okulaba nga ekyamazima byayogera nga atategeera bulungi sikukuvuma naye ekigambo luluvulo n'okuba nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde simanyi oba kyatategeera kankuwa ekizampu kyenkuwa kiyambaolonakogwalweno otandisa okutegeera sisitemu wetambula obulungi omwami juzi ali wano mu mawulire bamuyita Masereka bijesutawayeniti ekasesi yakwatibwa bwakwatibwa mu kifo kyokubanga etteeka ligamba ki when you arrest someone olina omuteeka mu kifo ekimanyiddwa mu mateeka either ali ku poliisi oba ali kubanga era poliisi bwe wantu wetumanyi awalina okubeera custody y'omuntu akwatiddwa omukulu yatwalibwa n'atuuka n'agenda n'asimbibwa simanyi oba yasimbibwa ne maaso g'omulamuzi ne bamutta kakati simanyi omukulu kyategeeza kye bayita rule of law ne institutionalism ekyamazima kingi naye akimanyi tokola mubuuzizza asoma ddiini kubanga asoma ddiini ddala ddiini ng'oli musajja oli mukatuliki oli musiraamu kakati abantu yandibadde amanyi wano tewakyaliwo kintu kyonna kyonna kyakugamba abantu okiwulira abantu bakwatibwa tebateekwa mu kkooti naawe abasibe tubadde nabo betuli nawe betuli mu kwogerako essaawa zino bamaze almost omwaka nga bali mu makomera naye nga tebalinyamako namaaso ga mulamuzi kubasomera muki abantu ababulijjo ati nabateeka mu geno kooti maasho kati muganda wange simanyi obamanyi kye bayita lulovulo modulator ekitufu kyo kiri nti buli lwetutunula coin ebeera ne sides bbiri naye kati bano baganda baffe aba opposition ekitufu kyo kiri nti tetumanyi kye baagala okuteesa bakukuba ate bwe tuleeta yes nkugaanyi olw'ensonga zange kale ate bwe tugamba nti ffe aba NRM ffe kyetutunulira omusingi gwe tuzimbirako structures zetuzimba zebayita rule of law buli kitongole kibiri nga kikola nga tewali kuyingirirwa nga kikola omulimu gwe kirina okukola abo bonna yes balina endowooza ya bugamba babasibira gye batamanyi bakola ki kyetubasobera okwogera bandiyogedde ki njogera nga munnayuganda era kkiriza mu NRM tubeere nga twogere katono nnyo bamalidde obuddizakiri bwekiti embeera eri bweti ekyokuteesa twebuuza nga ba NRM kati tuteese eki leka amateeka ndi yes kanjogere kampiseewo ekintu bannayuganda mubamalira obudde kyetwagala kiri ekintu kimu leka amateeka gakole bayogedde ku pressure yes bwanika bandisinzidde honorable basinzire mu parliament babeere nga bakitambuza mu kuyita mu kuteesa nga parliament ebitongole byonna byonna bisigale nga bipushinga naye nga ffe nga NRM kye tutunuulidde ekitongole kiramuzi kikole omulimu gwakyo abantu abo bawezesebwe amazima gaveeyo bwe kibanga gavumenti ekirinamu omukono tukimanyi naye nga kyensuubira abantu abo era
bavunaanibwa ekintu kyensuubira ekintu kyakolebwa. Amina toyanzege oyogera ki ku kya kkooti okutta omuntu nebamukwatirawo? Ekyo endowooza yange eri nti omuntu bw'aba ateerebwa n'akwatibwa, mu ndowooza yange wabeerawo ekyetaawo sooka ogunjoola. Amina toyanzege ye kansala wa NRM ngeze wa deputy mayor Dr. Abed bwanika bamwogerera nnyo nga opposition atategeerekeka. Yali musaale nnyo mu kutandikawo kwa DP block. Emirundi gyaze yeesimbawo abadde egimu ku mirundi alabiddwako ekkololo era nga alaga obulungi oba obwerufu obwavanga mu kalulu kati wa NUP. Neyanziza nendowooza nga sinnagattako kigambo kyange ono musomesa munnange naye answaza anti eyo ndowooza answaza wajja modulator ekyomuntu okubeera nti akuswaza eba ndowooza ekituufu kati ate endowooza answazanga musomesa munne gisaawe wagamba lutobulo n'adifining ebifu the issue ova ku mulamwa teesa abannayuganda bali ku mulamwa mukama wange ng'omusomesa ntegeera bulungi nti amanyi kye bayita rule of law naye olw'okuba nti ngaera bwakulembeza NRM ajja wano kansubire nti definition eno sijaawo abaana ngaaliasinga asomesa naye katugende ku mulamwa Abed bwanika okusookera ddala munnyonnyolanga munnabyabufuzi bwe tumanyi nti abadde tategeerekeka ebbanga lyonna era mujjukire nti yayinako ne pate eyiyenga People's Progressive Party. Abed bwanika ebbanga lyonna tumulabye mu nkambi ez'enjawulo. Aliko mu DP n'avaayo n'atandika DP block, n'avaayo mu NRM abeerayo wavaayo gaba ali awo. Abadde tumulabyeko mu nkuŋŋaana ziri ezeeri ng'agezaako okubeera nga ateekawo embeera naye mu mbeera eyo yonna ate tujjukire nti astrogolinze nnyo mu by'obufuzi ebbanga lyonna. Tujjukire nti yeesimbawo okuwa president n'abeera nga bano ebbanga lyonna ebadde bitambula kati NUP nebeera nga erina weemutuusizza naye ekyokugamba okuvaayo okuteesa ne gavumenti bwetudda ku nsonga eyo ndi omu kuba kiwakanya emirundi 100 okusookera ddala mwami Lubonga yavuddeyo n'abagamba nti twalina abasibe 13 olwaleero bwe twogera tulina abasibe 2 namba eri yonna evuddeyo mu makomera naye nga tetuteesangako nakyo na gavumenti naye olwa pressure eteereddwawo abantu bano bakoze ki bavudde mu makomera. Emirundi mingi bwenzijja okuteesa naawe kitegeeza waliwo ekintu kyetugenda ekiri ground table kyetulina okwongerako. Which crimes did these people commit? Misango ki gye bakola? It's on record nti abaana 118 bonna abavudde mu makomera teri yali asingisiddwa musango n'omu. Bonna bavaayo basibiddwa ebbanga bawenyera balina ebiwundu. Bwe twogera ebigambo bino ffe abalina emitima n'amaziga gatuyitamu va ku bano bannaffe abali mu kubalaata because these are Ugandans abalina okweyagalira mu nsi yaabwe abalina eddembe okuwagira ekintu kyonna kye bakola kye baagala. Omwana n'avaayo nga talina njala, omwana n'avaayo nga tasobola kutambula, n'avaayo nga bamukuba takyasobola kuzaala, takyasobola kubaako kyeyekolera mu bulamu bwe naye nga talina musango gumusinze n'ogumu ebbanga lyonna lyamaze mu kkomera. Tulina munnaffe bamuyita Kaana Kambaata bakamuta of recent mu court martial naye bamutanga tewali musango gukoze eki gumusinze naye ng'asibiddwa omwaka mulamba actually ye kansala eyawangula eri waggulu mu Nansana
naye kana kambata olwaleero ako yavaayo nga alina n'ebituli mu ngalo muno. Kooti yamutuwa, court marshal guti yamutuwa nga ne bwayimirira bw'ati takyasobola kuyimirira nti ayimirire ng'omuntu nga mulina kukwatirira bukwatirizi. Naye ng'avuddeyo talina musango ekimuvunaanya kuwagira Kyagulanyi ng'omuntu. There are so many people abaana abafudde ba Frank, ba Brenda Nabukenya n'abalala. Kakati nno bano betufunako betufuna nga batulugunyiza naye fortunately ne tubafuna nga bakyali balamu. Naye abafudde nabo bangi bali countless, bonna bafudde. Kakati ffe tugende tuteese n'omutemu, tugende tuteese n'omuntu avunaanya abantu ebbanga lyonna naye nga tebalina misango gye bakola gye bakola. Bateeseganya ne bannalukala kuba baba n'ekigendererwa mu bikolwa byabwe. Naye tuteeseganye n'omu. By the way, singa mumanyi NRM, singa mumanyi Museveni, fe abasomye ku butabo bwe Sowing the Mustard Seed, bw'osoma ku Museveni omutuufu si ye muntu ateesa. Era mujjukire nti ne bwe yali ajja mu buyinza, Obote bw'amala okuva butitookera awamba, bagenda e Nairobi mu nteeseganya. Bateeseganya, ye olutalo teyalukomya, abalaga wano tibali mu kuteesa naye ngeri bali mu kukola ki? Bali mu kuba basembera. Era bava mu nteeseganya n'awamba. Oye musajja gwe mugamba ngu tugende tuteese naye. Era kyakolera ddala ennaku zino. So ffe tetugenda nga NUP kuteesa na muntu atateeseka naye. That is one. He's a hypocrite. Ekyokubiri, abaana bano baavunaana batubuulire emisango gye bakola, tujja kugenda tutule naye ku round table tuteese. Okay, kati Abed bwanika agamba ensonga ng'emba mu kigaali mwe mutuwansonga ki egenda okugisaya abaana yeyo pressure gye tubateddeko ne bata 2,208 kuva mu parliament kufuluma bweru. No, pressure yonna ebaddemu angles ez'enjawulo. Ne tuvaayo mu media ne tubakuba ne bafuluma ne bambi basajja ne bafulumako mu parliament ne twambala t-shirts ezibanja bannaffe. Pressure yeeteesezza bali 2,208 okubeera nga kati waliyo 10,200 ogatta ne bano bannaffe. So tuyina okukkiriza nti tujja kukola buli ekisoboka. By the way, NUP tetudde, bannamateeka batambula banoonya abaana abo bakola buli kimu. Tetujja kugenda kuteesa nabatemu. Bajja kuvaayo. Ate Katonda teyeebase. Bano bamusomesa bagenda kulaba ku buyinza bwa Katonda. Ng'abaana bano be bali mu kutta abatalina musango bafulumye nga tebalina na misango gye bavunaaniddwa one time. Bagenda kufuna eddembe lyabwe. Kanfuna information ya musomesa. Yes. Mbadde muwuliza Deputy Mayor nga ayisaawo ensonga ezo. Naye kati bwe tugamba nti Abed bwanika waawo munnaabwe wano. Kakati bwe tumutunuulira Abed bwanika. Abed bwanika waki? Bw'aba yavuddeyo n'ayisaawo ensonga ezo. Era nga kitambulira mu nnoko yaabwe. Okay, kamuddemu musomesa. Kati kyebuuza etalindako katono nnyo kamalirize. Ffe kye twebuuza aba NRM n'ebibiina ebirala twebuuza nti ayinza kuba yasinzidde ku kimu mulowooza mukibuli bannaye. Ati kati kyekugamba kwogera ekyo. Ate kuba alina kye yasinzidde. Kamuddemu kubanga kyapikibwamu bennyini. Kamuddemu. Mukibulire bannaye. Okusookera ddala ngenda muddamu bwe nti buli lwe mbeera mu mbeera ey'okusobebwa ebintu mubiraba mu ngeri ey'enjawulo. Abed ayinza okuba nga alaba embeera yonna eteereddwawo naye nga bamusibiramu bw'abagaanye okukola ki okuwa abaana bano eddembe lyabwe. Musobeddwa. Ye Abed ng'omuntu. Yes, abaana babasiba of course muba mu kusoberwa. That is one. Two, tuleme kwerabira bannaffe bonna abavudde mu opposition ne bajoininga government embeera gye bataddewo. Njagala mujjukire na kiwala kingi engeri gye yatandikamu okubeera nga apolosinga ogenda eri. Njagala mujjukire Betty Kamya engeri gye yasalamu okubeera nga ava eno n'agenda eri. N'abalala bangi. Sebugwawo bonna bwe bati bwe batandika. Tugende tuteese. Tusobola okutuula ne bano abantu. At the end of the day, bawumusika bali. Amina, neyanza kuteka nyende wa mwami Mutebi.
ate tulabe naye nga tetunakuba nga ngendayo kasoke mpumule mu katono nkomewo ngenda kuba nga ntandika naye ate tubeere nga tugenda ku nsonga y'abakansellors kasoke mpumule. Osubo program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media. Batekeye katolu bwama mbu asesa abantu Abedi ni balonda Bobiwine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagaleyo entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino sibya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. kati Museveni ye bw'aba atukubye embuka jjaabu ffe tumukuba right. Omuntu wakuba nawe omudiza. Amina tuyanzanye tusomesa twalesa okupe maluluvulu judiciary kooti parliament ebyetengeredde tuyanzanye ayo byonna obisanga wali n'omuntugenda ku nsonga enjawulo obunkenke bweyolesezza omusomesa akonola ekigambo naye nga yeyeggwanga akangende omwami Elias mwami Idrisa Mutebi twagala kwogera ku nsonga ya Abed Bwanika. Abed emabegako yali musaale nnyo oba yeegatta nnyo ku bantu abatunuza effumu eri Dr. Kanokiza Besigye ne Ssaalongo Elias Lukwago. Neyanza nga sinabagenda ku issue eyo abalabi ba Fit Media mutusonyiwe eyo NRA era okunoonyereza nsaba abawagizi oba abagoberezi banoonyereze ku musomesa oyo bakituufu musomesa amazima amatuufu tetugenda kutuula n'abantu mu butuufu nga tuliwo okuwaba buwabi oba okuwabya abalala nkomyawo naye obusomesa ebbaluwa eyalisabwa wabanga musomesa ekyo gikoze ki kitaddawo bakadde bange oba abawagizi ba Fit Media ensonga za Dr. Abed Bwanika nze zinsanyusa kubanga tuzze tutambula okuva emabega ne Dr. Abed Bwanika baganda bange bano bendi nabo ku pano leero kyandibanga kipya omugalatiya oyo ekimu ku bimuyisa omugalatiya yasayininga agreement ne government eyali mu billion plus okumenyaamenya Dr. Kanokiza Besigye naye nga akisayininga ne Museveni. Musajja mukulu musumba mulamba ayina political party nsuubira nti waliwo party policy katono ndekamu kubanga byenjogera byange ne bwagenda mbalooya nina balooya ensonga zaaliwo nva mu Forum for Democratic Change mu 2006 akalulu ako kalimu ebirumira bingi naye muganda waffe oyo yali candidate oluvannyuma lw'omuyaga ogwalimu tugenze mu kooti kubanga twasemba okugenda mu kooti mu kalulu ka 2006 Dr. Abed Bwanika n'apuuta mangu ebbaluwa n'agitwala eri omuwanguzi ndi ready okutambula naawe n'okuwa obujulizi byonna ebinaabamu singa onaaba onneetaaza amazima amatuufu abaali mu kalulu beebuuzibwako ku byagenda mu kooti kuba Dr. Kanokiza Besigye ne balooya be bagenda mu kooti Abed Bwanika n'ateeka ekiwandiiko kya affidavit ng'agiwaayo nti akalulu kaali ka mazima n'obwenkanya teyatulugunya ku muntu no okwetoolola edisitulikiti zonna
ezikola Uganda mu Kaluwalo. Mwana wange mukulayire Kololo nga nakyemalira yeerayiza era yali omu ku basooka ku platform okwozaayoza kawenkene w'eggwanga lino Museveni. Naye nga yeebala nti PPP y'opposition naye yalyamu bakandideti banne olukwe mu ngeri eyo. Takomyawo mu 2015 ebigambo by'abadde avuma abali ku ludda oluvuganya mubadde mubikola ki mubiwulire kiri ono liko mwe mwava n'ekigambo okumuyita omugalatiya. Principal bagamba muli balabira ku bikolwa byabwe naye Abed bwanika already nze mutwala nga wenaale automatically kati eyo nga nvuddeyo ku Abed bwanika bw'aba yeegaana nze mutereje prisa mpangalira kazo Abed bwanika sorry nti alina nup ticket nira tekikola sense kubanga ye president wa PPP naye saawa eno ali ku kaadi ya NUP mu parliament. Awa PPP yavaawo twagenda mu multi party system nange nsobola okukola party yange naawe osobola okukola party eyo ku lwagendayo kati simanyi oba agenda yagenda okulaba nga efaanagana NRM nayingira NRM ate n'akozesebwa NRM kuba kati kino nze ndaba nti akolera NRM eyo nvuddeyo nsooka okusaasira baganda baffe abali mu makomera era famire ezo ziri mu kunyigirizibwa okw'enjawulo nze nsibiddwako emirundi mingi manyi famire kyesafari nyana bimusibe kituufu abasibe bangi ninakyemalira si asaanidde okufukamirirwa okusobola okukola ki okubata. Muto wange John Bosco Serunkuuma yawambibwa nga ava waka nga tewali nsonga lwaki akwatibwa n'atwalibwa n'amala omwaka mulamba ne tunoonya akalulu ke n'awangula kubanga opposition tebamugoleja n'awangula naye n'amala omwaka mulamba ng'ali munda. Kyamukisa nti abali ebweru mikwano gye nga nange mwendi eddoboozi twalulayizinga ne tusobola okulanga avaayo n'abalala bangi bazze bavaayo ku lwa famire okusafalinga naye nga ye nakyemalira tali ready okuliriizinga abasibe abo era n'olunaku olwaliro nkugambye embeera eri mu Kampala abasuubuzi embeera gye balimu abakulembeze ba Kampala Capital State Authority namba omuli ne Speaker Mulamba babadde bamuvinga okugenda okulaba enkola y'emirimu kubanga gwe mulimu ogw'abalonza okumonitalinga ebigenda mu maaso wabakutte nze natuuseeko ku ka police post yakawo waggulu awo ku paaka kubadde babatadde first bugenza okuziba olunaku olwaleero basuze kitalya era Kampala Capital City Authority terina speaker essaawa eno ne deputy bamututte kati abasibe bakyeyongera niye nakyemalira lyessanyu lye nze nva waggulu nga ngamba bannayuganda Abed bwanika siina budde bw'okuwoluleda omutwe tugumanyi akola namulabe kyannaku nuko okuba nti emubala paati obwo nti no wait nti mu babaka 57 nuku beena mu parliament babalamu n'oyo omusajja ni Abed bwanika. Yes. Singa omulala yaleese ekiteeso ekyo obadde onooba mabega we? Yes. Singa kivudde muntu omulala lwansonga nti amazima amatuufu akugoba tabula kyakusuuza. Naye Museveni ono okumunyigiriza ennyo bingi tuzze tubimusuuza mpola mpola ebitonotono kubanga amazima amatuufu abasibe abo 3,000 ababadde mu likodi za Nuupu ngo basigadde 200 era waliwo okunyigiriza okw'enjawulo era ne Nuupu kati inako obuweerero nti ate tusigaze 200. Museveni taswala ebyo bivubuka byakozesa bijjeno simanya byani bye tebiswala kubanga bo baliwo kunyigiriza bannayuganda. Akabinja k'abantu abo abatono akeesomye okukaabya miliyoni z'abannayuganda esukka 40
olunaku olwaleero Kampala okuba nti mukutte speaker, deputy speaker, ekibuga ne mukireka nga tekirina lukiiko, tekigenda kutuuza nkiiko, naye ng'omutembi ali mu kubonaabona, oganya abasuubuzi okwogera ku nsonga ezibaluma, nabo bagase ku basibe b'okola ki b'olina. Basebo ne bannya babagoberera Wikimedia. Lino eggwanga lye tulimu Syria Museveni, Syria family ya Museveni, wabula lyaffe bannayuganda constitution erituwa mu bulambalamba, naye essaawa eno lifuuse lya muntu omu. Issues ezibaddewo, for example, issues second 10 issues ezibaddewo wakati wa Rwanda ne Uganda amazima nnene zitutte emyaka 2, naye bwe zaabadde bazikutula oba bazitematema, Museveni yasindise wa mu nnyumba, tekuli wa mawulire, tekuli minisita akwatibwako, tekuli munnayuganda okujjako yakutte mutabani we first son n'agenda mu office. Era njagala munnamawulire omu oba we Rwanda oba we Uganda asobola okutuwa ekifaananyi kyabadde wakati wa Mozi ne ekifaananyi saagala kino kunkuba, njagala ebyagenze mu maaso, agreement gye baataddewo. Si kyangu okugula ensalo mu mbeera bwetyo. Nzira ntunuulira omusajja wattu sole kigaba ngenda okozesa Wikimedia mu nsonyiwe obudde bannange ku lw'obudde nze neenenya okuba munnayuganda nengenda kwerwanirira okuba nti eggwanga ndiza mu ngalo mbeere munnayuganda asaanidde okuba munnayuganda, naye ku lwa Museveni n'erigimu ye ekyennyanja omutwe gwavunda. Kansala Idrissa nga tusako ebimu muwadde obudde lwa nsonga. Dr. Abed Bwanika yali nnyo musaale ku nsonga ya FDC. Ndowooza ebimu ku yali ayogera, sigenda kubanga ngeeta tujja kuba tetubizza omulundi oguddako. Tugenda kudda ku nsonga y'abakansalas. Abakansala ab'enjawulo beegasse okuwangulwa okuli mu Garuga, era gye bali bangi, simanyi oba abakulu bano badduseewo bajja puroguramu bagire ate baddeyo. Simanyi amannya gasobodde okuba nga gafuluma, sigenda kubanga mmenya amannya naye mugende musobole okuba nga ate amannya ago mugalaba. Aba NUP bali 6, FDC sinakumanya aba bali bameka, aba DP musomesa taliiwo, somesa taliiwo ate wadde musomesa taliiwo ate olukiiko oba ali Garuga etumanyi kansala kwizera ekiri Garuga. Kakati okusookera ddala kansooka engwekera liti kuba abalabi baffe ku aba division tetuliyo, aba municipalities tetuliyo, aba division mwenda bwamwe. Kakati mu local government wakati zemanyi njogera na bwino, mu local government waliwo provision gye bayita inaction. Inaction kitegeeza tolumu bakansala abamu baba bazze bapya mu politics, ono local government actors abamu tebazitegeera, wabeerawo kye bayita omusomo. Inaction okubayigiriza ekya local government bwetambula. Ani akusomesa? Gulina kubanga musomo ogutegekeddwa Ministry of Local Government. Wabeerawo ba technicals abo abajja ne basomesa abantu. Naye lwaki kino ekya district ya Wakiso kikoze nnyo amawulire? Okusookera ddala district yaffe n'eye Wakiso, district yennene. Ekyokubiri, district ye Wakiso ye district etambulirwako ekonome yaffe, kubanga mumusinga okuva omusolo n'emintu yonna ebiri mu district eno. Yensonga lwaki olaba nti gavumenti ya Mwami Museveni erwanye nnyo ebbanga lyonna okulaba nga yeddiza Wakiso naye n'erema. Kakati mujjukire nti nakyemalira ezimu ku tactics zakozesa kwe kugulirira abantu, ekisooka. Ekyokubiri kwe kubatta,
kyakikuleeta eddala bulungi kasita akugulirira n'ogaana ajja kukutta wagaana tuli ku nsonga y'ababaka nze nkuzimbira nno tesigenda kwogera nga abantu benaalimuzimbira ekiro wansi bwenti kikuzimbire tuuse ku kiri tutegera kakati bwe tuvaawo awo ejja kumala bwe tuvaawo awo nti nakyemalira kulirira abantu abaganye n'abatta kakati kijja tukira nti gavumenti erina ebintu byerina okukola naye ngaekyamazima liise mu kanso ezo kanso erina obiyisaawo kakati tudda ku nsonga eyo kikuleetera okumanya lwaki gavumenti ya Mwai Museveni esobola okuyita mu office of the president neyita retreat egaluga nga teyise mu ministry of local government erina okutegeka emisomo gy'abakansala yensonga lwaki olaba nti gavana yamanyiramu nti ekiri emabega wa kino kugezaako okutwala bakansala abaffe naye n'abakulembeze mu hoteri ez'ebbeeyi egaluga babalage ku ssente zebatalabangako bakole buli kimu ebiti otegeera kyanaku era ffe tusiba kibagamba wano nti buli aneeteeka ku mudaala ogw'okugulibwa ojja kugulibwa naye ogulibwa ssente mmeka kyanaku bakansala abo balemeddwa okumanya ebizibu abalonzi baabwe baabalondera balemeddwa okumanya ebizibu abalonzi baabwe balondera naye ne bamujubana olwanakyemaliro kubanga singa guno omusomo gubadde legit wagezaako kubangula ababaka abo gwandibadde kubita mu local government tutegeragana naye buyise mu office of the president kitegeeza Mwai Museveni ne gavumenti ye balina ye baagala okuyisaawo kwe kutwala no bakansala kasita banamala okubatereeza we bati bapapa kitegeeza wali mu kansa ekintu kiyita buyisi kye baagala tegedde kye kiva nkuwulira bulungi era simanyi okwebanga limaze wano ogenda oyiga naye ffe twagala kuvumirira era n'okulabula ba honorable councillors aba NUP abagenze muri retreat eyo ng'ebbanga lyonna ne sipiika waabwe najja na sipi alabika ku mawulire n'abalabula obuteetantala kugenda mu musomo ogwo nga bwe bagenda naye nga ffe bamaze ebbanga nga tugoberera Mwai Museveni enkola ye emisomo ng'egyo mwayita okugulirira abakulembeze era tukikakasa nga bagenze kulya ssente naye tubalaba ensi ebalaba basajja mwe ne bakazi mwe tubalaba ensi ebalaba era tubalinze mujjukire ebintu bye mwasuubizanga abalonzi nga mugenda kubanga anti mpuliriza era ffe webananyi waliwo bakansala abaganya ogendayo kubanga ffe tumanyi esente zitulumye ffe twayingira politics ono kanku ekyokulabiramu nze ku division gyenkiika nfuna emitwalo 15 emyezi 2 gyemitwalo 7 n'ekitundu naye embeerawo kati simanyi okkirizibwa ngulanga ebudget sikulaka naye nze nyina budget siwakewaana abantu abeetanga embaga okusoma biki ziringa 10 ezo zifinansinga ne sente za kubanga twayingira politics ono kulaba nga tukyusa embeera z'abantu yakidenga president yagamba afuna 1.4 ensonga yegaluga neyanziza era honorable Kizera yogedde bulungi mu local government tulina enkola nti ate kati bwenkuzaayo ku Wakiso nga district ebbanga lye balonderwa babadde tebafunangako induction kuba induction gye basooka okutegeka yali ku resource center e Wakiso ne gavana bwanika yaliyo bannaffe ab'amagye bajja ne bakwata abantu ba honorable councillors abali mu induction era ne babagoba netabaawo kakati no mu kiseera ekyo ffe tetwalowooza nti kabwejungira alina kyategese mu kiseera bwekiti nti aganya induction eri atwale abantu bano gyayagala okukola ki okubatwala ki olwaleero lwaki olwaleero Wakiso efuuse ensonga okubeera nga yagenze mu retreat eyo one eno yandibadde nga induction endala zonna naye sente ezikolebwa induction zirina kuva mu local government eyo yennyini
particular. A case in point, Wakiso District Council, yabadde ino okuvaamu ssente ezitwala bakansalazi banokola ki okutendeka oba mu induction okubasomesa ki kye balina okubangula. Ekitabaddewo era omukulu Bwanika akyogedde clearly nti ssente zino zavudde mu office of the president, era ensonga lwaki yagambye bakansalars okutagenda mu ki omusomo. Actually ya communicatinga n'ekitebe era ekitebe kyalina meeting, bayita meeting ku Lwomukaaga ne bayita bakansalars abo ne babagamba retreat etegekebwa si ya mutima gwa kubasomesa kyakola wabula balina ebigendererwa ebikusiga. Kakati ngera bwe twagambye nti ekyennyanja kivunda mutwe ye gavumenti eno gye tulimu, nti olwaleero President Museveni takyayina bantu. Bw'ogenda mu councils mu districts zonna ez'amakulu, districts eziholdings economy y'eggwanga, Kampala, Wakiso, Masaka, Mukono, Jinja n'ezeetoolodde talinamu majority. Actually Wakisa alinayo 12 abo kwekuli ab'abakadde, kwekuli ab'abavubuka, ezo colleges ezo ze babbiramu ennyo, bakadde, bavubuka, ab'abakozi, abo bwe batya n'abayitamu. Temuli yayitamu, tewali yayitamu nga yayita mu kalulu. Tewali, bonna ba colleges babiri, omwami n'omukyalo w'abalema, omwami n'omukyalo w'abakadde, omwami n'omukyalo w'abavubuka, omwami n'omukyalo ne bajja ne baweza 12 abo. Kati ye namba gy'alina ku bakansala 9 mu 6. Kakati eyo ye NRM nga bw'okiraba ne Kampala nti ayina era abo abayita mu colleges abo n'abatonotono gamba mu districts zonna. Kakati kikyalina okukolesa awo eno alwana okulaba nga ebiteeso bye ebiremesa enteekateeka oba ebyagala okuyisaawo ebigendererwa bye ng'omuntu mu councils ezo alina kubiyisa mu bakansalars ng'akozesa bandaali kuba ye ng'omuntu takyalina buwagizi. Bangambye nti yase n'abawa emu kitundu. Tewali kuwannaanya, yabawadde millioni 1.5 bazireke ewaka nga bagenda mu gundi ezo. Era nze nsaasira bano nsaasira bano ab'NRM kuba bambi kati olwaleero buno obusente bwandibadde budda mu bo abawagidde pate naye bulimu bana ab'NUP bwe bagezaako okukola ki kyova olaba balwana. Kati ono musomesa n'ebikumi 5 bali mu induction. Musomesa essaawa eno ayinza okuba ayagala emitwalo 2 nga tagayina, naye ab'NUP abagenze eri buli omu alina akamu n'ekitundu bwagala. Kakati mu mbeera eyo twongera okulabula, tubadde tutunula mu Nansana, tulinamu bakansalars nga John Bosco Sserunduuma, oyo teyagenze waali mwebali no teyagenze kubanga abakyali ku mulamwa bakyali bali bakansala be mbabiri. Kankoyo information kakati bwana Fikimidia mukamanga moderator ekyamazima kanguwulire NUP bwemala okuyingirawo nga political party abantu bangi abajegattamu naye mazima ekyamazima kikkirize nti abantu bangi abajja naye nga n'ebigendererwa byabwe si bye bimu. Screening yakolebwanga ekya screening yakolebwanga si kumanya mutima gwa muntu kubanga ebbanga lyonna lyonna tewali muntu yasinganga kuba mwami Museveni nga betikamna naye ffe kyetubagamba bulijjo tetujja kwesonga munne naye as time goes on we shall get to know the real moles. Kakati mukama wangu kitegere kakati nga maliriza mu seconds 3 bannaffe abagenze Garuga actually information eri nti tebali Garuga bakunganire Garuga ku Sande ne bagibwayo ne batwalibwa mu kifo ekyenjawulo ekirala ekitali n'amasimu batagaliko agaliko tebagakwata naye kati mu mbeera eyo yonna ngera bwe bagambye nti mwe twali tuscreeninga tetwakebera mitima gy'abantu ate principle yakibagamba right from day one tuli balabira ku bikolwa byabwe era kati tutandise okukola ki okubiraba era nga mmaliriza
basajja mmwe n'abakazi mmwe aba NUP abaagenze ewa Museveni mujjukire abantu essuubi lye babalinamu, mujjukire nti mmwe mulina okutaasa eggwanga lino, mujjukire obulumi abantu bwe balina ku gavumenti eno eyamusibira mu ggwa, musalewo okusalawo okutuufu. Amina, tweyanza nnyo, tweyanzenge mina kibanga kibuuza omwami Idris olw'obudde ngenzi omwami Ntebe ku nsonga eyo yennyini kansoke kubuuza katono singa President Museveni azimba essomero nga liri ku kyalo nga lirina standard twatwalayo omwana omu anti kyannaku kati omusomesa yeewemudde emisana bwoba banga bebana abasomesa balina basijja kumutwalayo sobola kumutwalayo nga banabasomesa bulungi ate nga lizimbe ate nga lirina standard siwe kiri njagala mwami Modota nga bakuuza ekibuuzo wana kumusonyiwa okulya ekirungi wano waliwo essomero lya gavumenti siwe kiri Deputy Mayor muyasomera nsaba mukulu awagire ennyo yenaale atubulire oba abaana be gye basomera weliri awo lya gavumenti yenaale nze nteddeko ndi nga mulimu standard naye agati kitegeeza ate era n'ekirala ajja kuteekamu basomesa nga bano kakati mumazimalifayininga rule of law abawagizi ba fake media era abakozi ba fake media kyalibadde kirungi omukulembeze w'eggwanga bw'abanga alina omutima ogwagaliza eggwanga nga kituufu azimbye essomero liriko standard ate kyalibadde kyamakulu nnyo n'atateekamu basomesa balinga omukulu ono era buli lwabanga ataddemu omutindo gw'ekibokwe ng'omukulu ono kitegeeza nti standard yaba agisse. Standard ey'amasomero tugirabira ku bizimbe. Nsuubira nti yalibadde omusomesa asomesa omwana w'eggwanga naye bw'abanga alizimbye omutima gw'NRM ng'era agenda kuleeta batabani be oba bawala ba NRM ng'omukulu ono eryo essomero talireetanga era tetusebo mukama wange ekibuuzo kisobola kutwalayo omwana kati mukama wange nga ngenze ku kyabakulembeze abagenze mu induction kimansa nnaku kinyimbasa mpalo abakulembeze bentudde nabo wano nammwe kijja era mujja kgenda akasente kajja naye muwulirize kubanga si mmwe musoose tubalabye ne babatwala ne babambaza ebyambalo by'amagye ne babapanguluza emmundu ne babasuubiza ensi n'eggulu abasembyeyo mu bbiri abalondwa 2016 naddala aba Kampala Capital City Authority babasuubiza ente ne bavaayo nankota ya ttooka emu n'emitwalo 5 mwalimu aba FDC aba DP aba NRM naye olw'okuba nti basibwa akatambaala ne batwalibwa nga baganda bange banera nabo bagenda twalibwa kubanga baagala kuweereza bantu ate nga bakimanyi nti ayimiridde wali yabakola kati baba tutegaluga naye nga tewali kulonzalonza bandi bakyankwanzi liri essomero lya bulimba na bubbi kuba buli aliyiseemu mulyake ate nga mubbi kale amazima amatuufu induction gye bagenzeemu sente zibabasaasanyizamu mpitirivu bingi ebyokukola nze kati nno nzibirako baganda bange bana bakulembeze kubona ekyabo kijja nti tulina abavubuka 16 abavubuka 64 ku 7 tebalina mirimu tulina abakyala abafa buli lunaku 16-19 bafa buli lunaku padde tulina abaana abato abafa olw'embeera nga tewali ddagala tewali bujjanjabi abaana abato okuva ku mwaka gumu paka ku 5 465 bafa buli lunaku nze ntuma bakulembeze soke mpumulemu katono nkomewo ngenda kuwantandika na mwami Idrisa kapumulemu amina wetuwumudde atube tukyalina mwami Idrisa nga kyatuwa bwino katudde mwami amazima amatuufu ebyo byensooso babu nti abaana abafa abali mu 465 bafa buli lunaku abali wakati w'omwaka gumu ku 5
olw'obutaba na bujjanjabi bumala tewali ddagala. Abavubuka tebalina mirimu naye ng'ate majority eyasinga okusindikibwa mu 2021 paka 2026 youth age. Tusuubira kyanjawulo okuva mu bakulembeze. Bwe beeryamu omugoyo kuba agenda batega bitole bya mmere. Era ogenda kuwulira emiranga egigenda okuvayo nga bali ku apology bagenda gendekamu kye bafukamire mutusonyiwe. Baatusuubiza ensi n'eggulu naye nga tewakola ki. Nze nalina abakulembeze abamu kibazi kya parking awo mbuukawembe ne batwala aba FDC. Ekivubuka ekimu ekyekawembe kyatwala eggombolo ekawembe ne kiwayo eggaali y'ekibiina. Kyadda ne kifukamira nga kiwaddeyo eggaali naye nga bakiwadde emitwalo 2. Yafukamira najja nankumbi nga bamusuubiza si byafunye. Kale abantu abo abagenza bakulembeze abaabalonda weebali beetaaga service. Ye yagenza okulya ebitole by'emmere mutuke muŋŋambye baabawadde $1.5 balekera amaka gaabwe. Era amazima amatuufu eriya kansala w'ekitundu kyo bw'aba nga yagenze mu induction eyo eya Museveni gye yateeseteese ate era ayina n'akalala kagenda omuwa zisize millioni zemugambye 3 mumutegese mayinja mubategese mayinja mulina okuzimujjako by force kubanga yenkola ya Museveni. Bwana Mutebeneze balesaba okiralifayinga abalala obagenti bano ba district council wanga kati ffe ekimasa nakutizimasanga induction yesoose ebadde ya district council egenda okuddako egenda kubeera municipality ejja okuddako ya division level. Amazima amatuufu buli omu atunuulire kapito yammwe bakansala be balonzi bammwe. Gwe bw'obanga omulonzi naye agenze mu induction eyo lye enkoko naye bw'oba okimanyi nti ogenda kugirya weka. Amazima amatuufu muganda wange atwala kazowadi ku disitulikiti ogenda kutubuulira oba wakale oyinza okuba waguliddeko abeerugoba wokka oba wagulidde enkoko amazima ngenda gamanya ngaokomyewo. ne bw'obanga enkoko wagirekedde mukazi wo n'abaana abantu amandeeti gy'oliko y'abantu. Nze nva mukazo era tunuulidde Ssempijja kuba yoyo eyalondebwa okutukiikira ku disitulikiti. Simusuubiramu kirungi kyagenda kujjayo wabula agenza okwetaba mu mazina g'enkima tumulinze. Amina teyanze ngemukangakanga omusomesa omuntu wabanga alabye ekitangata agenda okubuuza abagenzeeyo balaga ekitangaala oba bagenze kusomesa kubangulwa. Bya mirundi ebiri okubangulwa bateeke mu kitangaala kubanga bano aba opposition naddala bano nze kyensuubira bazimbidde nnyo mu kugezaako okuwaga abantu n'okubabuzaabuza. Naye nga NRM ffe era tusigala tugamba tuli kibiina ekirina structures ate tutunulira nnyo service delivery. Akyali ku mulamwa. Yes. Nzimba oli mu kizimbo kyakize no. Yes. So kati bwekibeera nti tu bakansala era nze mbeebaza okusala okutuufu okyazimba bangulwe basobole okuteekebwa mu kitangaala kubanga at the end of the day abantu baagala service. Okulonda kwaliwo kwaggwa kati essaawa netutunulidde service kyobola nti ffe ba NRM kyetuzimba okulaba nti omuntu ono wa wansi abamukiikirira bamukiikirira ebituufu era ebiriyo musomesa oli wa NRM obeeramu kawe n'obaako n'ebyetaago gwenga gw'omuntu mbeera nabyo muntu. Yes.
emiliyoni emu n'ekitundu ojagala ate lwaki owulira otya nga bagiwadde avuganya gwe n'otagifuna? no nyinza obutatunulira kyange kuba ffe tetugenda mu byabufuzi kufuna, twagala service delivery. NRM kyekoze era kyetwenyumirizaamu etaddewo environment mwe tusobola okusinziira okukola, etaddewo environment mwe tukolera emirimu. Nsobodde neegazaanyiza mu NRM olw'ensonga yateekawo omuwaatu essomero nina service delivery zintuukako olwa pulezidenti waffe eyateekawo director emirimu gyange ngikola. NRM ngiwagira olw'ensonga byekola bituufu eri ku mulamwa, sigiwagira lwa ssente, njogera mu kamera. Emirimu nkola yateekawo omuwaatwa mwe tuyita okukola. Projects nyingi zetandise, emyoga w'enjiri, parish model zigenda kujja era tujja byegazaanyizaamu. So kati bakansala abagenze babangulwe basobole okutambulira mu musana baweereze abantu. Bale bino si bya bufuzi, akalulu kaggwa kati kuweereza abantu. Bannange temukiikira nsingo bagenze, bwe babanga bagenze lwa bulungi bw'abantu ab'ebitundu bye bakiikirira saavisi zitambule, babangule bateebwe musana. Siraba lwaki tubasalira omusango. Abalonda abantu bakyalo bw'abanga ntegeeza abazze mugundi mu bangulo gye mutegese ddala abopposition ababalonda balonda abantu bakyalo balina endowooza yaabwe. Ekyo nja kyogera nti okusinziira kwe basalawo okulonda balonda okusinziira ku ndowooza yaabwe. Kati okusinziira ku bo balonda bakyamu kwa kati bazzeeyo. Anti kati neebuuza buli eyalonda oyo bwe yalonda yasinziira ku kyeyeba ndowooza ye. Balina endowooza ekibuuzo kirungi naye nakitegedde. Balesaba kimudiremu obuuziza nti abantu balonda abantu abakyamu. Ansa ntuufu nnyo nti essaawa zino tumaze okulaba nti abantu abamu balonda abantu abakyamu, newankubadde abantu balonda ideas ebirowoozo abantu abo kwe bali batambulira. So kitegeeza abantu babalonzi babeera bagezi ekimala ne batulonda olw'ensonga ze tuba twogedde naye nga beerabidde nti bamunnaffe abamu babasiba abantu abatufa b'okulonda. Ntegeeragana kitegeeza balonda abantu abakyamu newankubadde babalondera ebirowoozo ebyali ebituufu ebyamanvuuli. Omukulu nalina nekyayogedde sebo kankubulire kino ekyewagenze manu si kubangulwa kubanga bulijjo bwe tuba tugenda mu induction tetwakola eyaffe ya division eyategekebwa local government, naye mu induction tolina yadde ekikumi kya sente kyofuna okugjako sente ez'okusula. Division ega nti awo ogenda kusula mu hoteeri ya mitwalo 2 ziizo emmere ne bagireeta ekira bunyinyi, naye bwakulaga nti asoose nabbawake mu kitundu okukuba okugulirira kwennyini. So tebalina kubangulwa kwe bagenzeemu, bagenze kukutula ddiiro na Museveni naye tubalaba tubamanyi basebo ne gye musula tubamanyi. Kati kyanaku nnyo nti naddala banno ate balaba omusana ate ne beekweka mu bulangiti. Kyanaku kye kisinga otuluma kyanaku nnyo nti baganda bange abanno balaba omusana ate ne beekweka mu bulangiti. Kati bali 15,000 be bafunye banakkiriza kamera biri abiri mu mukaaga gye tugenda okusaba tuli mu induction